Mu wiki eno twakulaze emboozi y'abantu abakwatiddwa ku nsalo ya Uganda ne Kenya nga basalinkiriza okwagala okuyingira mu ggwanga newankubadde waliwo ekiragiro ekiggala ensalo n'okugaana abantu okufuluma n'okuyingira olw'ekirwadde ekya coronavirus. Baagala bayite mu panya. So ebikwekweto bino tutaddemu amaanyi ate bigendera ddala mu maaso. Minisita w'obutebenkevu mu ggwanga Gen.Elly Tumwine agamba nti kino kirina okukoma mbagirawo kuba bo ng'ab'ebyokwerinda si bakuutira muntu yenna ku liiso. Abantu babadde bazikozesa n'olwekyo tulina okulaba nti tuzikuuma bulungi. N'olwekyo tulowooza bwe tunateekamu amaanyi bajjuso bano bakolaganira wamu n'abannansi ab'ekitundu. Balina okubeera nga balina abantu be bakolagana nabo buli wantu wonna ababuulira ebifo ebyo. Ono okwogera bw'ati nga kyajja asimbula ppikipiki ezisoba mu 19 ezigenda okugabibwa eri ab'ebyokwerinda abatali bamu ku mukolo ogubadde ku woofiisi ekwanaganya ebitongole ebikeetera munda mu ggwanga wano mu Kampala. Oluvannyuma lw'okusimbula ppikipiki zino ezigenda okweyambisibwa abajjiso n'eddiso naddala abo abali mu bitundu eby'ensalo ng'ey'e Busia, Katuna, Malaba Mutukula n'ewalala ab'ebyokwerinda kati bakakafu nti emiwatwa gyonna egibadde mu bitundu bino gya kulondoolwa. Buli omu we tutandikidde zino tulina ppiki ezimala ezigenda kukavalinga eggwanga lyonna abaddisozi bonna bajjisozi bonna naye tutandise na bano abali ku nsalosalo bafune ppikipiki zino batandike okupatrollinga oba okuyamba mu kugezaako okuziba ensalo zaffe abava ebweru batatuleetera bulwadde. Ng'oggyeko bano okweyambisa ppikipiki zino mu kulondoola abantu abayingira n'okufuluma eggwanga bano era baakuzeeyambisa ne mu kudduukirira abeetaaga obuyambi naddala obwo obutalinda. Ekyo kigendererwa kugamba diso asobole okutuuka wangu nnyo aweetaagisa, asobole okutwala amawulire aweetaagisa n'okuyamba abo abali mu buzibu bwebakyetaagisa. Wabula bano bakubiriziddwa obutazeeyambisa mu bukyamu era singa wanaabaawo akwatiddwa kakumujjuutuka. Nze Robert Onyango wano mu Kampala.